twalaba effujjo lingi nnyo e Kawempe era twalabye effujjo lingi nnyo mu bifo ebitali bimu bannaffe abamu badde bali mu kemuyita akamyufu emiggo abamu gy'abalidde gyafiseewo ne bagikuba ettaka naye tugamba nti ekyo tekyetaagisa mukkiriziganye asinze asinge gwe bawangudde bamuwangule naye mubaamu ebintu no mu nsi temubaamu kipya gw'olaba ekipya nze nange nali simanyi nti abantu nga bakubya akalulu emisana kakusimba mu mugongo ate omuntu basobola okulangirira omulala nga mwenna mwabaddewo ekyo nalabye kipya naye niŋŋamba ate ekyo kisoboka kitya oba abantu musimbye mu mugongo layini ate neyeveera oba n'erinnya ekyo kiri mu bye neewunyisizza naye nga tusaba busabi nti bwe tuba tugenze mu kano ke tutalaba omuze ogwo guleme kudda tusobole okutambulira awamu asinge mbasaba nnyo muwagire abo bonna abalina empapula abalina obumanyirivu abalina ebisaanyizo baba batuukiridde mubatunuulire mube nga muyimirira nabo emulembe gwe tuliko gwa kuvuganya tekijja kusanga wuwo era kinakusanga ku kkubo mubatunuulire abalina ebisaanyizo abalina obuvunaanyizibwa muyimire emabega waabwe tusobole okutambuza eggwanga lyaffe Uganda naye nga mbasaba abantu bano mubeetegereze nnyo olaba bannaffe bannakigwanyizi abayimirira eno n'eno balya mu lulume ne mu luzise abantu abo mwe mubamanyi nze sibamanyi temukuba nnyo mu ngalo mubeegendereze buli wamu babeerawo bwe muba mulonda ekyo mukiteeke mu kugundi oleme kugamba bugambi nti nnonda wange naye kasita omulabamu kawebolingi awo omanya nti oyo tajja kukuggusa kibanga alaba kyakola bibye naye twetaaga abakulembeze abanaasimba ensonga abanaasimba omwoyo gwaffe ogutafa era abatajja kutulyamu lwayuda saba nnyo mwenna abagenda mu lwokaano luno okukuuma empisa okukuuma obuntu bulamu okwewala effujjo okwewala okusiŋŋana amalaka tewali kyetaagisa buno bululu gubanga mweso gwe ziggwako yateeka tewali kitulwanyisa tewali kituleetera kubagana naye mu mwoyo ogwo gwe gumu njagala okusaba bannaffe ng'era bulijjo bwe nsaba abalina obuvunaanyizibwa tukuuma n'ebyaffe nabo beeyise bulungi baleme kuba na bukambwe awatali nsonga baleme kunyigiriza bantu baleme kuba nga buli awo nabo nga bafuuse ekizibu mu kulonda kuno tubasaba ti bino bijja ne bigenda kati wabulayo emyezi 6 mu myezi 8 bijja kuba biwedde tewali nsonga lwaki tulwana tewali nsonga lwaki okaka omuntu okukola ekyo kyatayagala naye osimba busimbi nsonga akkiriza nakkiriza aganye n'agaana n'omulekayo n'ekyo kye tubasaba bannaffe tutambulire wamu twebaza Mukama Katonda Allah subhanahu wa ta'ala olwaffe nnaffe okutuwangaaza emyaka gino 32 ne tuba nga tujaguza nga beene kabaka wa Buganda atudde ku Namulondo twebaza Allah amuwangaazizza emyaka egya 32 era nga tumusaba ayongere okumuwangaaza emyaka n'emyaka abenga akulembera Obuganda twebaza Allah olw'obulamu bwamuwadde n'obusobozi bwamuwadde okubanga asobodde bulungi okukulembera Buganda eno ng'eri wamu wakati mu kusomoozebwa okungi era neebanga olwaleero y'ensonga lwaki tuli wano tumusiima olw'emirimu emirungi gy'akoze ng'okukunga abantu ba Katonda mwenna okulwanyisa ekirwadde ekyamukenenya okulwanyisa obwavu n'obutamanya awamu n'endwadde tusiima nnyo ebyo byonna byasobodde okukola n'okusingira ddala bannayuganda mwenna okubateekamu essuubi ti byonna bijja kuteerera byonna bye tusangamu okusoomoozebwa twebaza abantu ba Kabaka mwenna olw'okumuwagira
ate n'okuboola abo bonna abadde bagezaako okunyeenya Namulondo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era ne tuba ng'olwaleero fye ensonga lwaki tuli wano ng'abaseekezi bonna musobodde okubalinnya ku nfeete. Twebaza obukulembeze obw'Emmengo emirimu gye bukola n'okuba nti bakkiriza omukolo guno gubeere wano ku kasozi Kibuli, era nga kyekimu ku biraga obumu n'okukwatagana bw'abantu baffe wano mu Buganda ne mu Uganda okutwalira awamu. Njagala nnyo okumusiima Beene Kabaka wa Buganda olw'obuwagizi bw'atuwadde wano mu bukulembeze Kibuli era n'enkolagana ennungi gye tulina naye wakati mu kusoomoozebwa n'abamu ku basajja be baali baagala okumukyusakyusa okulaba obulala ebintu by'obukulembeze bwa wano, naye tumwebaliza ddala okuba tetusigadde nga tutegeeragana tukwatagana, era tusiima nnyo omukwano ogwo oguvudde emabega mu bakadde baffe emyaka n'ebisiibo era nga gujja kugenderera. Olwaleero ndowooza gwe mukolo omunene ogugenda okusembayo omwaka guno nga tetunnagenda mu kulonda okuggyako obuyinza bwa Allah. Kyekyo lwaki njagadde nnyo okuwa omukisa bano bannaffe bannabyabufuzi boogere buli gwe kituukako aleme kugamba nti omanyi gwe tewanyanjula, kyekyo lwaki bankubye. Naye buli omuwa abantu ebiddirira biba tebikwatako bantu be balina okusalawo. Saagala mukitwale timbadde mbamalira budde naye mubaddemu ensonga kugamba nti biibyo mweronde. Ffe tuli bannakibuga ajja yeetisse gwe tutikkula, tetulinaamu awo kizibu. Naye wadde nga kiri bwe kityo nja kutwala omukisa guno okukunga bannayuganda mwenna okutwalira awamu. Kyokulonda kujja saba mukwenyigiremu ku mitendera gyonna. Lino eddoboozi buli kaseera ndituusa. Bagamba nti obukulu tebukkirizaamu miwaatwa, tebukkiriza vacuum. Lwe munaaganda okubyenyigiramu atasobola ajja kukulembera ku kyalo ate otandika okubuuza nti naye kano kasempala kajja ddi wano okumpa amateeka. Naye nga gwe wagaana okugenda okufuuka omukulu. Otuuka awo bakusaba ebbaluwa ya LC kagambe nti simumanyi ku kyalo kyange olokyako. Kakati bannaffe mbasaba nnyo ebintu bino mubibeere